International University of East Africa, Abdul Rahim Abba Yusuf, Adamu Aliyu Lodo, Adelem Odo Lobi, Amadio Manini Joyo, presented for having satisfied the requirement for the award of the degree of the diploma in business administration of the International University of East Africa. Okumaliza emisomo zimu ku mbaga ez'omutumbulamu bwe ate okusuka ku ddaala erya siniya ey'omukaaga kyongera ku kitiibwa kye eri omuntu yenna awamu n'ebintu ebirala. Kino nno kye kituusewo abayizi abasoba mu 45 bwe batikiddwa ku ttendekero lya International University of East Africa nga gano gabadde matikira ga mulundi gwa mukaaga era nga gatambudde wansi omulamwa okugamba nti obuyiiya mu byenjigiriza abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno nga yakulira banka ya kuno enkulu Emmanuel Tumusime Mutebire atendereza ennono awamu n'omulamwa okutambulizibwa ettendekero lino ogw'obuyiiya. IUEA Innovation Laboratory has received accolades for the innovations that it has developed, as well as its contribution to innovative learning. I can congratulate IEA on this. Of note, IEA's innovations in renewable energy, Internet of Things, and robotics, to name but a few. Abadde omugenyi ow'enjawulo ku matikira gano Kenkufu Lumumba akuutidde abatikiddwa okuba ebibala eby'okukyusa Ssemazinga wa Africa. Onagambye nti Ssemazinga wa Africa alina buli kyetaagisa okutuuka n'omutindo omulala gwonna wabula nga eweekyanya abalala okugitegeerera. Innovate that we may change the space that we now call robotics in Africa. There are those who say that Africa missed out on the first industrial revolution. There are those who say that we missed out on the second industrial revolution. There are those who say that we missed out on the third industrial revolution. But we will not miss out on the fourth industrial revolution. Onera ategeezezza nga Africa bwetuuse okukozesa ebintu byefulumya Ssemazinga endala ng'enkola ya Uganda gyetunuulira mu by'obusuubuzi eya Buy Uganda Build Uganda. That Africa has now produced what she consumed and consumed what she produces. And I think it can be done. I have no doubt in my mind that even in what we sometimes consider to be an arcane area of technology, Africa can intervene. I believe that Africa and young men such as yourself are capable of answering the Americans with a Facebook that is Afrocentric. Luka wakulira ettendekero lino Dr. Emeka Akawezuwa ayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo ez'ettendekero lino. In a very profound way. What does that mean? It means what we teach your children, what we have taught you, the graduates who are here today, and what we'll be teaching those who are coming to us this year, next year, and for the foreseeable future are life skills. Abayizi abatikiddwa bafudde mawanga agasoba 40 aga Ssemazinga wa Africa. Yisa Kigongo Kulwa Channel 44.